Brian Katuntu emyaka 35 wekangulumira mu district ye Kayunga yagenze mu office yatwala amaka abaana n'eddembe ly'obuntu ekulira Collins Kafeero Kigundu ng'agamba nti amaka gamuzimbiridde nga tamanyi kyamutemba n'atuuka okugoba mukyala we Kyababo Salo emyaka 31 n'amukasukira n'ebintu nga mu kiseera kino omukazi ono abeera kaliro mu Busoga. Nazimba makaya gamazemu emyezi mukaaga n'atambula n'akola ki? Wankubamu emundi emyo. Tutufuluma n'ogenda. Oneesiba ko lwaki? W'ennyumba eno, is this property yours? Yogera amazima. Yakwata ebintu byange n'abikasuka. N'agamba ensi ekunyumirwe. Katuntu ne Kyababo babadde bamaze emyaka 10 mu bufumbo nga balina abaana 3 era ng'omusajja ono yakasukira mukazi w'ebintu amuviire mu bbanga lya wiiki 2 zokka ategeeza ng'omutima gw'abaana we gwamulumye. Okunyiga kubaawo era byonna byayogedde biyinza okubeera nga si biyinza bituufu naye ng'ate njagala omuntu gw'obaza n'emyaka 10 atonza kwimira n'ogamba mbu wayitondabirira naye nga bizinesi omwogera ku makya n'ojja ekyokulya breakfast, lunch, supper, majja transport olunaku 12 emitwalo 7 gye mutese mu business yisolo malako omwezi nga teginagwa mu dduuka. Kyababo alomboza ennaku eyoza lumonde gye yalabira ewa Katuntu n'ategeeza nti okuba enkyukira kubeera kwoza nayanika mu ttaka. You are now useless to me. Why don't you go from me? Kwata obwana bwo ate sala kino nkikulayirira n'obwana bw'endayo bwekuzadde bugenda kubonabona ensimu okutuuka kule kusasi omulye ku kasasi oyo omukulu nga yabyogera. Katuntu akkiriza ebyokutulugunya mukyala we omwalinga n'okumukuba nti yalinga amugunjula okumumalamu olugambo lwe yalinga azunza. Byonna byalinga okubeera omuntu tomukuba nga talina kyakoze olala tubadde emyaka 11. I've never done that to you. Omukazi alumiriza bba nti tatuula asulumba busulumbi ng'omuntu yamera ebbeere teyeetaagira ddala muve ku lusegere. Ye musajja omwenzi kakulu oyo ye musajja omwenzi n'embwa gwe basobola okwambala sikaali nanje bakakoye gwe mulaba n'abalalu ku street kwe balikamwana n'emumanyi omusajja naye ekyo ky'obwezi bwe tekinkwatako just naye njagala respect to me. Omukazi ategeeza nga bwe yafunayo eddamulabirira nga takyayinza kudda wa Katuntu kubanga akadda nnyuma kassa. Ndi kaliro gye ndi wange neekolera ebintu byonna byogera nina ategeera eyasoma bye nasoma antegeera. Alumiriza bba obufuta nga n'okukwata ku ssente ye oluma n'ogw'engulu. Sigenda kudda wuwe, that is why bano abaana bange nabbeera n'abaana bange but kyenjagala njagala buyambi. Agamba nti babadde asusse okumubbira ssente ye y'ekikazi ng'omusala ogwe gwafuna agumalira mu bakyala. Omwami oyo omwami atuuka mu nju nga toliimu n'atankubula ebintu byo byonna ensawo y'engwe n'azisanga bw'ati oba asanze omutwalo oba 12 oba 15 tozisangamu. Bwe yafuna bw'ati salari yandeka ku dduuka n'agenda ewaka n'anaaba n'akyusa engwe n'akwatako n'agenda ewaka biiteewo. Collins Kafeero abuuliridde abafumbo bano nti buli kyonna kye bakola beewala okulumya abaana. Njagala ekitiibwa wakati wammwe kikole kibeerewo. Alagidde Kyababo abeere n'abaana baabwe nga bwe bakyetegereza ensonga n'alagira Katuntu okuwa abaana obuyambi. Era abaana bwe bawummula mu tteeka lya gavumenti wiiki esooka bagimala ne taata, ey'okubiri bagimala ne maama, ey'okusatu ne bagimala ne maama okubategeka. Nti gye twagala okwogerako yebyetaago okumuweereza ssente zigenda olabirira ki abaana abo. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.